Mu mwaka gwa 1967 ekifo ekimanyidwa nga Aswa gavumenti yakiteekako eddundiro ly'ente n'ekigendera eky'okwaza ente ez'ebika eby'enjawulo. Obukulembeze obw'ennono obwa Acholi bugamba nti ettaka baali gabakoliizi nga bugiwa gavumenti ya Uganda ya myaka 49. Mu mwaka gwa 2016 liizi egambibwa okuba nga yaggwako era nga katono baagala ettaka lyabwe libaddizibwe. It is our considered opinion that the land reverts back to Acholi to enable them cater for growing population, redevelopment of cultural sites, resettling some people disadvantaged by war. Katikkiro mu bukulembeze obw'ennono obwa Acholi Ambrose Ola abuulidde akakiiko k'ebyettaka ng'Abalalo kati bwe beeyiwa mu ddundiro lino erya Aswa n'amagana gaabwe. Who are the Abalalo? These are cattle keepers who come at night with trucks and offload their cows in these areas. Ono agamba nti bano bakalakala n'emmundu. They are guarded by security. So there are a number of these. Even if you moved, the commission went today, you will find these people there. Where do you think they come from? We are unsure because these people seem to be roaming all over the country. What language do they speak? All right. But what we know is they speak a Bantu dialect, but they look familiar faces from western parts of Uganda. Ono ategeeza nti ettaka lya Aswa liriko ebyobuwangwa bwa Acholi obulina okukuumibwa obutiribiri naye nga kati busaanawo. We also need to protect these cultural sites because they constitute our identity. We shall not be called Acholi if some of the things that make us Acholi are destroyed. Ettaka eryogerwako bwe lyali likubwa mu myaka gy'enkaaga. Ddundiro lya Aswa kigambibwa nti lyali mu disitulikiti ya Padere kyokka we twogerera nkati waliwo enteekateeka okugaziya eddundiro lino okutwalira mu disitulikiti endala. Ono agamba nti kyanditwaliramu ne Minisita Hilary Oneke ali mu disitulikiti ya Alamwo. Grieved is Honorable Hilary Oneke because his area is also carved out as part of Aswa Ranch. Olabuulidde akakiiko nti omukulembeze waabwe w'ennono ayina ettaka erinaanye eddundiro lino erya Aswa kyokka Abalalo bakakkana ku misiri gye egya muwogo ne bagiriisa ente. One time, 2 gardens of cassava were destroyed by these people's cows. And who were they? They were the Abalalo. Jingo Francis, NTV, Wanegulu.